Ndabye Katonda, ndabye Katonda, nina Katonda kole binene, nina Katonda. The good things I've had in the industry, mfunye emikwano, mfunye ebirungi bingi, njagaddwa, ntudde n'abalangira nga bwe nyimbye mu luyimba olwo. Mpise emikono gy'abantu ba legends ab'amaanyi nga Geoffrey Lutaya, nga Irene Namatovu. Nyimiridde n'abayimbi ab'amaanyi Besigye Nakumeshoni ng'ono n'oli oba oli, abatali ba Secular World bokka ne ba pastors ab'enjawulo like Pastor Bugembe, like Pastor Bujingo. Wentuuka awo I smile ate nenzirako emabega nti ebiseera ebisinga osobola okulaba ekintu ng'ogamba kinnemeddeko kizibu wadde gye ndi naye nga waliwo ba destiny helpers ababeera bakulindiridde. Wabula ebiseera ebisinga era tebabeera ba buli omu, babeera baabo abalonde abalina erinnya Grace nga Daddy bw'atera okuŋŋamba, Daddy Bujingo, nti erinnya lyo Grace litegeeza kingi. Kyova Mukama yansaasira nenvaayo eri. I thank God ku birungi byenfunye mu music industry. Mwe mwajjira abazadde abalungi abatadde smile ku matama gange. Nzaani Grace, ani yali amanyi nti ngenda keera ku makya nondebwe Maama Susan Makula Bujingo. Yonna gye yanzija. To tell you a short story about this woman, she's one person who doesn't even want to be talked about. For this, I'm sure, she's never told me to talk about her anyway, because whatever she does for me and for other people that you guys don't even know, achikola achijja ku mutima. Mama wange yanjagala without conditions. She took me in like a daughter. Nze gwe yali tamanyi, nanzija mu apartment, n'atanjagala nzekka, wabula nanjagala n'omwana wange, baby Grana, era nga kye kimu ku birungi still byafunye mu music industry, kuba mufunidde mu music. Why not? Mami yandeeta, mami yandeze ne Daddy Bujingo. Isn't that really amazing? Katonda yakola ebyo. Newe ntudde wano era ne byenjogera, it is him. It's his daddy and mommy. That's really amazing. Mfunye emikwano emirungi, ntambudde ensi, I've messed up ate nenkomawo, ntawaanyiza, mbadde musumbuyi ne still nga we mbagambye nti nazaalibwa abazadde ne batapawa gye ndi. That's really amazing. Naye ate tebabadde bo era abadde Katonda. That's really amazing. Onjagadde mu lwatu, onjagadde mu lwatu, tombudde mu Yesu, kankutende mu lwatu. Onjagadde mu lwatu, onjagadde mu lwatu, tombudde mu Yesu, kankutende mu lwatu. Yesu nkakasiza bye waŋŋamba, ndi mwana wo gw'oyagala, ekyo nkirabye ku nze sewana, ti by'oyogera omala n'obikola ggwe. Nkakasiza bye waŋŋamba, ndi mwana wo gw'oyagala, ekyo nkirabye ku nze sewakana, ti by'oyogera omala n'obikola ggwe. Onjagadde mu lwatu, onjagadde mu lwatu, tombudde mu Yesu, kankuzende mu lwatu. Onjagadde mu lwatu, onjagadde mu lwatu, tombudde mu Yesu, kankuzende mu lwatu. Kakasiza bye waŋŋamba, ndi mwana wo gw'oyagala,
kino nkirabye kunze sewakana tibyoyogera omala n'obikola gwe wakasiza bye baŋŋamba ndi mwana wo gwoyagala kino nkirabye kunze sesudiya tibyoyogera omala n'obikola gwe onjagadde onjagadde mulwatu tombuddemu Yesu kankozedde mulwatu bakasiza mulwatu onjagadde mulwatu kasiza bye yaŋŋamba ni mwana we gwayagala bino mbirabye nze sewaana byoyogera omala n'obikola gwe onjagadde mulwatu Malatu,